nzizeeko mu kakiiko aka Legal and Parliamentary Affairs Committee. Nasooka kwemulugunya kubanga ekiteeso kino kyasooka okuteekebwayo mu Parliament tuyita first reading nga lumu October. Enkeera nga 2 October olw'eggulo nenfuna ebbaluwa okuva mu kakiiko nga bampita okujja enkeera nga 3. Neŋŋamba kiki kyo no supiidi w'ekika kino bafaaki nnyo emergency kyeriwo. So chairperson w'akakiiko ne muwandiikira ne mugamba ssebo okusookera ddala muleke tukola ku ambush. Ompise leero olw'eggulo nzije nkya ku makya. First reading yabaddewo ggulo nga mubuuza kiki exactly ekibapyawo ebbugumu lyaki nnyo ng'ate balina n'amateeka amalala ge batannakwasaganya. Anyway, so ne mbagamba sijja kusobola kubeerawo olunaku olwo baali banjagala nga ndaba nedda si kya bwenkanya. Ne bakkiriza ne nzija olunaku olwaleero nga wayiseewo ebbanga okweteeka obulungi. Etteeka munnaffe Honorable Lumu lyaleeta okusookera ddala lyatembeeta okusookera ddala yagamba nti alireeta ku lw'obulungi bwa opposition. Naye neebuuziza era ne mu kakiiko yakyalira ebibiina by'opposition eby'enjawulo ng'ababuuza ku tteeka lino lyatembeeta lyagala okuleeta. Bonna ne bamugamba etteeka libi fu bwefuufululu. Naye ate yalemerako. Kakati ne twebuuza abantu b'ogamba nti booleetera etteeka baligaanye baligobye. Obeera kino kikubiraani tekitegeerekeka. Era ebirala bye mbuuziza mu kakiiko nti bwe muba mugamba nti leader of opposition akubibweko akalulu. Oboolyawo tekyalibadde na kibi nti ne chief opposition naye akubibweko akalulu. Oboolyawo tekyalibadde kibi. Lwaki mwagala kikolebwe ku leader of opposition yekka? Kubanga mu parliament tulina sides 2. Tulina side ekulemberwa leader of opposition ne side ekulemberwa leader of government business. Leader of government business tebamukubako kalulu. Government chief whip tebamukubako kalulu. Ba cabinet minister aba government tebabakubako kalulu. Ba committee chairpersons kubanga NRM side ekulembera committees 24 fe tukulembera 4 zokka. Bali nabo tebabakubako kalulu. Kakati kikyoba otegeeza ekyo kireetedde abantu okulowooza nti bano abantu batagetinga Ssenyonyi ng'omuntu. Kubanga lwaki bali bo sigala nga bwe kiri tebakubibwako kalulu naye ate oyagala sayidi eno ekubibweko akalulu. Kwegamba kireeta ebibuuzo bingi era olabira ddala nga balina kye bagezaako okwasaganya ekitategeerekeka. Naye komiti nga bwe njigambye nti katusuubire banaawuliriza endowooza z'abantu be beebuuzizzaako. Kubanga kino komiti kyekola okuyita stakeholders ab'enjawulo okubeebuuzaako tekirina kuba just formality. Kubawuliriza era benzize ndaba nga boogera bonna nga bagamba nti lino etteeka si lituufu. N'aba NRM n'abalabye olunaku lw'eggulo era nabo ne bagamba nti etteeka lino ligenda tandika nga 2026. Ne bagamba nawulidde lawyer waabwe Kanso Barata n'abalala babaddewo nga bagamba nti 2026 NRM nayo bw'enaabeera mu opposition nabo nga balaba nti essaawa yonna ekintu kiyinza okugira. Kati nabo ne batyamuko ne baga nti ebintu bisigale nga bwe biri. Ekyo kikulaga nti kiba kikyamu bw'okola etteeka ng'olikola olina omuntu gw'otagetinga ng'omuntu. Kubanga oyinza okutagetinga abaliwo kaakano enkeera n'obeera nga gw'oli mu opposition. Twabiraba Oweekitiibwa Mama Mbabazi yali ku Public Order Management Act ye kennyini yasooka okulumiwa etteeka lino. Ba Grace Binjira detention without trial ye kennyini gwe lyakwata. So kati kikulu ne tulowooza ne tufumitiriza ku bintu bino. Oyinza okubanga Ssenyonyi tumwagala kubanga abuuza ebibuuzo bingi alemerako ku nsonga ez'enjawulo. Ssente y'omuwoomusolo wano mu palamenti bitongole bya gavumenti ebyenjawulo nakinalemerako n'ogana naye Ssenyonyi ono atusumbuwa nnyo. Katulabe engeri gye tumucyankalanyamuko. Zisigenda kubeera leader of opposition lubeerera. Sina kyenjagala, sina bwe kirina okubeera. Tukula okulaba nti tuyingira obuyinza. Kati oli ayinza okulowooza nti ntagetinga Ssenyonyi n'omutagetinga enkya n'obeera nga bw'abadde amutagetinga gw'oli mu kifo kye yali alimu ate nga ye ali sayidi eri. Embeera obuno gikwasaganya otya eyo. Ekirungi ekiri mu tteeka lino nkibuuziza n'abakomiti nga nsaba nabo bambuulire kirungi kibbo kye balaba mu tteeka lino kubanga
mu kubaga amateeka munnamateeka yenna ajja kugamba nti oba obaga etteeka obanga oyagala kulikyusaamu oba oyina kyoyagala okutereeza ekitali kirungi kati ne mbabuuza kikyamu ki kyemugezaako okutereeza tekiriiwo tekitegeerekeka so tewali kyoyinza kugamba nti kino kirungi kyolaba mu tteeka ekyo oba oli awo kyalibadde bwe kityo singa yali agamba nti abakulembeze bonna mu paalamenti balondebwe lead of opposition, lead of government business, chief opposition whip, government chief whip, shadow cabinet ne government cabinet yonna obukiiko obukulemberwa opposition n'obukiiko obukulemberwa government bakomishona bonna kati singa yakireeta bwatyo aba oli awo abantu baligambye nti okay muyinza okuba mulimu ekirungi kubanga oyagala nti abantu bano bonna bonna balondebwe naye bw'ogamba nti atwagala omuntu omu yekka gwe nnonzemu mu balala kati ekirungi kiba tekitegeerekeka so ekintu bwe kiti kiba obuulio kigenda nakunafuya opposition tuddaawo tuli mu kulwanira bifo ate nga bannaffe aba NRM bosi bwe bakola ebyabwe balina engeri ndala gye babikwasaganya naye ffe tuddaawo tuli mu kulwanira bifo naki tuvudde mu kalulu nze kakati nange ntandiseewo kagurupu akange kubanga oyo ayiseemu oba yanziba n'akalulu oba saamuwagira abalala ne batandikawo akaabwe kati oba oleeta akavuyo akateetaagisa so kati tewali kirungi kye tulaba mu tteeka lino tewali kye ligezaako kulongoosa kutereeza waliwo engombe egamba nti afuga si ye yawangula tutuusa olunaku lwali twolekera kalulu mukaaga naye nga abagamba nti mwawangula temulina amendments mu ssemateeka oba ku nsonga z'ebyokulonda kino kitegeeza ki tukyali ku mulamu gwa leero